Bannange nze mbuuza abawala balabika obulungi lwaki babbi? Omuwala n'akeera ku makya n'anyirira ne yeesiga ekizigo kye yenna nga mweru bitya ne nga ku bubbi kwatudde nga ku bubbi kwatudde. Kati njagala otunuulira omuwala oyo. Omuwala oyo yabbye omutwalo gwa ddoola ziizo azikutte mu ngalo. Yagunyaze mu nsawo ya mukama we. Baabadde batudde bonna n'asooba n'aggyamu omutwalo gwa ddoola. Ndoza mukama we ensawo yabali tagisibye bulungi naye nga yaagiraba n'amukuba ensoobo, akita kuba nsoobo yamukubye ensoowe n'akukunulayo omutwalo gwa ddoola n'agwezibika. Ono asoose kuzeegaana, wabula we bayisa ab'emmundu ne bajja n'alaba ku nkebe tewali ayogedde gye ziri, ssente n'azikukululayo gy'abadde azikwese mu mabeere. Omanyi abawala ababbi batera kweka mu mabeere na mwanda weya, kubanga akimanyi kizibu nnyo omuntu okugenda okukwata omukyala mu mabeere oba mu andaweya. Kati ye gy'abadde azikwese azijja olabye ku nkebete. Abawala b'ennaku zino lwaki temwagala kukola? Noonyirira bw'oti omuwala omuto olabika bulungi naye nobba. Mwabanyooma emirimu ne muvumaganya bakyala bannammwe. Si buli mukyala nti mubbi, si buli mulungi nti mubbi, naye vidiyo esinga okubamu abawala ababbi baba bawala balungi, baba bawala balungi nnyo. Kale kansooke nkutuuseko vidiyo eno n'oluvannyuma tukomewo. Nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiyo. Kati ezo zijewe kale ate n'ozitwala wazizo lwaki bosi we amumanyi n'amanya gagamanyi nemukubira bosi we n'agamba omuwala tamumanyi tamuwuliranga. Kati komutegejo mukiriza bannyonnyola bulungi kubanga nze nembagamba kampala kakapapula genasanzemukiriza kumbaaayo kugenda twamukyala anti nali kukozeko ekimu manyi Nze byo byannema okutegeera. Abawala abeefuula mbu bo basire queen be basinga obutaagala kukola, baagala nnyo ebintu byakakeeka. Omuwala ne woolungi wootya ne woonyirira otya, okukola kikukakatako. Obulungi tebugenda kukulabirira. Okulabika obulungi tekigenda kuleeta mmere mu kamwako. Okitegeera, ne bw'oba wazaalibwa oli mulungi, kubeera mukyala mukozi. Omukyala omukozi n'abasajja baagala bakazi bakozi. Tolowooza nti abasajja b'ennaku zino bogenda kuva eri mbula okuba oli muwala mulungi mbwa gwe wamala ensi wagimala. Nedda nnyabo, olina okuba nga oli beauty with brain. Kyemuva mugamba mbu abakazi ababi bafumba abalungi tebafumba. Abakyala balungi kituufu si buli bulungi nti mubbi, naye anti abasinga okulema obufumbo n'amaka b'abakyala bwe batyo kubanga amaaso gababeera mu ngalo. Kati bano bojja okuwulira nga bavuma bakadaama, natandika okumuvuma, natandika okugamba mu nze sobola genda kukoza toyi za Muwarabu, nze sobola genda simanya kusima kuuta binaabiro, nze sobola genda kulya kubusi, nze sobola kukola biki, nga bavuma bakadaama. Naye ng'oli gwavuma ayina abaana abaalabirira e Uganda, ng'oli gwavuma yeegulira kapolotiki we kali awo, ng'oli kadaama gwavuma azimba ennyumba ye ayina waagituusizza, ng'oli gwavuma alabirira maama we ate naye ne yeerabirira. Ngina omuddako nanika okujerega omulimu gwe. Okitegeera okuba gwe oli mulungi nnyo okimanyi nti abasajja bagenda kukwana. Mweddeko bannange abawala mususizza obubbi, mususizza obubbi. Ate mwafuna omukisa nti mwe mukwatibwa temukubwa. Naye abakuba musajja usinga empiza amulidde ddo, lwaki abasajja mulina ebisiraani? Omusajja ne wobubbi emitwalo 10 oba ogenda na kalabba, nze nkubuulira wane Uganda omusajja
baba bakutandiseeko dda nga tewali na kubuuza ne kati wuuyabbye omutwalo gwa dola ogwo omutwalo gwa dola gulimu miliyoni 37 ez'e Uganda z'abaddaanyaze zikoleka zikoleka tezikoleka emirimu mingi genda mu tawuni noonya emirimu saba tosobola kwetandikirawo mirimu naye saba bajja kuwa omulimu genda mu zi restaurant saba omulimu gwa restaurant oli muwala mulungi okiwulira ekintu ekyo tambuza emmere si gunjewo obubizinesi bw'okusiika chips bw'oba tolina capital saba emirimu bajja kuwa okitegeera naye gwe otudde ku bubbi gwe weefulambu gobba nnyo abakyala mulimba kati nga boyfriend wo akwagala okukwana nga akulaba ku intaneti ozunga bamukuttabba ate nga bakutimba nti nakyejwe bamukuttabba nja kubye mukama we ensoobo ono tebaba mugirayo mundu adde agenda kwezibika omutwalo gwa dola ogwo gulimu miliyoni 37 ez'e Uganda obukadde 37 bw'abadde nakyalo oyo nze bannange ennaku zino abakazi bagimmenya bo n'obubbi bali bati tebuli mukazi nti mubbi era bemba nkuleetedde wano yoyo abeera omubbi naye ng'ate ogenda okumwetegereza nga muwala mulungi nnyo yeekuba ekizigo kye n'ayambala bulungi nnyo mweru n'agenda mu tawuni anoonye babba banyaga amasimu babbi bakazi babbi 225 abakazi mutabuse nammwe bajja tandika okubookya mulowooze nti bye mukola ebyo tebajja kutandika okubookya ensi kati egenda ebategeera nti nammwe kati obubbi kwe mutudde kwe mulya naye ng'ennaku zo tezinnaggwayo maye bagamba ennaku z'omubbi zibaana mwe mutigomya abantu n'ennaku z'omubbi zibaana kasaziggwayo nga bakola kati ezoono zibadde ziweddeyo ezoono naani simawe bayaani zibadde ziweddeyo era akwatiddwa lubona n'ateekebwa ku muddumu gw'emmundu okuggyayo sente nyingi kabe ne mukama wo naye omanyi gy'abadde azino zikozesa ye omanyi ebbanga gyazisondedde ezo sente okweza miliyoni 37 gweseba ova eri otwale mu ddakiika emu obe nga ogaggawadde oli miliyoniya ate oyo ayinza n'okubba miliyoni 37 n'azinywa oba n'azirya n'azikyakalamu ne bawala banne naye tabaako kintu kyonna kyonna kyazikolamu kyamagezi byebyo bakyala bammwe beebo bakyala bategeera bali ku byeyo bakola bali mu tawuni bayiriba bakeera ku makya bali mu restaurant bavuga mmere bayita mu kusoomoozebwa kungi naye ne bakulaga nti bakeera bakole beebeezewo kuba balina bye baagala beetaaga okusiiga enjala obujja okubira nga omusajja tasobola mugamba nti njagala njala ng'olinamu akasente kolinamu 10 miliyoni n'okyekolera oyagala kusiba nviiri omusajja nga tasobola zikuwa n'okeesiba naye kati gwe weefudde embwa obba man n'abakazi bano mutandika obbakubamu ku kibooko kubanga tekigenda kuba sided basajja bokka buli mubbi yenna kasita abanga mubbi akubwe kibooko